Nkulamusiza akampuliriza. Tutuuse mu ssuula yaffe ey'ekkumi ey'olugero Tokiiya ngonge ento. Eno nno eyitibwa nkumanyimuze. Nga batuuse ewa Peter, Tokiiya yasooka ne yeewombeeka era mazima ng'omulinnyako n'ogenda nga takuwuunye. Wabula engeri kitatta ne mukazi we gye baali bamaze okubbira ku Peter nti muto we yalina akamanzi ate nga naye yali amujjukira bulungi bwe baabeerako awamu mu ssomero, yatandika okumutunuuliza eriiso ejjogi. Mu kumwetegereza kuno yakizuula nti omuvubuka olw'owembeeko lwe yali amulaga lwali lwa kiguumaaza. Amaaso Tokiiya ge yazoolanga nga ne muziba akiraba bulabi nti yali katula keebisse buka. Ko Peter nti onsanze ndaba. Bw'atyo yagula oluga n'aluteeka emitwetwe we anti nkumanyimuze takulinda kwetonda. N'okwerinda bagamba nti si buti. Eyakaliddeko waayitambala omwana mulenzi n'asitula eddalu ezzibu. Tokiiya bwe yaggulanga akamu okulegesa ng'enkwenge n'endegeya zimuviira n'ayitawo. Kwandibadde okulegesa nno kwokka, naye Tokiiya yakola ekinywi n'omuvubuka w'okumuliraano ne balyoka batambula ng'embwa bwe yakomba mu bigere anti mbuulira gw'oyita naye. Baana balenzi nga baabungeeta ng'omusana. Peter yalaba taabisobole n'alyoka aswanyuula muto we nga amumalemu olw'egyo. Ekyewuunyisa gye yakomanga okumukuba nga kaliddalu gy'akoma okupaala ng'enseenene okwekyanda. Ekyavaamu kuguba nga Tokiiya ne bwe bamukuba egiri gitya nga takyatonnyesa zziga. Peter bwe yakubanga ne yeccya ng'omuvubuka wansi avaawo akunnumba bukunnumbi ng'embuzi eyasizza entamu. Baalaba biri bityo, Peter ne mukyala we ne basalawo okutwala Tokiiya mu ssomero ery'ekisulo anti ng'okumuteeka muli okumpi avengaawo agende asome kwali kwekuwulira mbazzi ku kugulu. Essomero Kaakyamaamamera gye baamutwala lyali ggundiivu ate nga ddene. Omukulu waalyo yayitibwanga Gakuweebwa munno, yali omusajja nnakinku mu by'okuyigiriza n'okugunjula abaana. Omwami ono teyali mukubya byayi so ate ng'abaana tabakambuwalira nnyo kubamalamu mitima. Mbo bwe watwalanga omwana wo mu Kaakyamaamamera ng'olanga ajjira ddala ng'eyakasibira embaale. Tokiiya bwe yatuuka mu ssomero lino, bayizi banne be yasangayo tebaamubojja ku luwonzi nga banne abalala abapya bwe baakolebwa, kubanga yeegondeza ddala okukira ne kkapa. N'abasomesa bwe baamuyitanga yagendanga atibattiba ate bwe baamutumanga ng'adduka misinde ate ng'azzaamu ggonjebwa nti ye ssebo oba kale nnyabo. N'olwekyo mu nnaku ezaasooka yaganja nnyo mu basomesa kazzi nga tebamanyi nti yali ggole jjombi. Akajja obunaku keemanya ejjanzi terigenda na nzige. Ebigambo by'amakulu bityo mu lugero olwo tebyayamba Tokiiya anti bwe yamanyiira essomero yeegatta ku kabinja k'abayizi abaali beetuumye erya ffe tweyonoonekera dda ne bakola eddalu lye bayita kafuumuulampawu. Bwe baabanga mu kibiina nga temuli musomesa, baana bawala ne baana balenzi baaleekaananga ng'abasomosa obuliga. Ate bwe baatuukanga mu bisulo ne bakaabya bannaabwe akayirigombe. Omu ku abo abaakoozebwa kajiri yali mwana muleme yayitibwanga Tosekerera Adooba. Tosekerera eyali ow'okugulu okumu, abasawo bakakensa baali bamukoleddeyo okugulu okw'omuti asobole okusenvulira ng'okwo. Bwe yabanga agenda okwebaka yakusumululangako n'akuwanika ku kisenge okumpi awo. Batweyonoonekera dda baalabanga Tosekerera yeebase ng'okugulu kwe bakubbawo nga bakutwala mu kisulo ekirala. Musajja wattu bwe yazuukukanga nga takulaba n'adda mu maziga, bo bakatwala kugulu nga beesekera. Olumu Peter bwe yagenda okukyalira muto we, omusomesa akulira ekibiina Tokiiya mwe yasomeranga yamubuuliranga muto we bwe yeeyisanga obubi. Peter bwe yalowoozaamu ssente ze nnyingi ze yali anoonera ku Tokiiya, essungu lyamulinnya ku mutwe n'amutumya
n'amuwalakatamu embooko nga ziizo. Omumpembe olwamala okuweebwa ekibonerezo n'agenda agamba ab'ekinywi nti ako kapita kalowooza nti nnumwa, naye keerabidde nti kakuba kungulu munda ssebusa asigala yeegaaya. Ko banne nti kyekyo ssebo. Batweyonoonekera dda tebaakoma ku kutigomyanga bannaabwe bokka, naye baayitanga n'abasomesa baabwe mu nkwawa ekiro ne bagenda ku mbaga ezaabanga mu bitundu ebyewala n'ebiriraanye essomero ne basula nga beekeja. Abayizi bano baabanga bagenda baakolanga bussemufu ne babubikka mu buliri bwabwe. Omusomesa eyajjanga amatumbi budde okulawuna bwe yalabanga ebikukunadde mu bitanda yalowoozanga nti baabanga bayizi be nga bali mu mumattansejjere, kazzi byabanga bigoyegoye na mitto. Abaana abalenzi abo n'abawala baatyabulanga amazina ne Nnamatimbo n'adda wali. Beerabirira ddala nga mu bulamu bwabwe mwe baali bazannyira, era baalemwa okujjukira nti bazadde baabwe baalyanga enviisano z'emunnyo basobole okubategekera obulamu obw'omu maaso obweyagaza. Tebaakirowoozaako nti okusoma kye kimu ku birabo omuzadde by'awa omwana we era ky'atasobola kumuggyako. Kale nno buli lwe baabanga baasuze babinuka amasejjere, enkeera omusomesa yabanga asomesa, bo bannaffe nga batema bisiki. Ampuliriza Essuula 13 awo weekomye. Tusinkane mu Ssuula 14.